Spice Diana acamudde ab'ekiteezi kasasiro bye yayononera ebyabwe. Ate omuyimbi Chosen Becky acamudde mama ye ku mazaalibwa. N'abavubuka ba Nuupu ebyabwe byongedde okwononeka. Ago n'amalala genkuletedde olunaku olwaleero. Kwaniriza ku Falke Official omukutu ogenda okubeera nga ate omanyira ebyo byonna ebibeera bikwatagana ku selebu wamu n'amawulire ago agaba gatambula mu ggwanga Uganda. Era nga nja kusaba obeere ng'osubscribinga channel eno ebeere nga ekula ng'era tukulira wamu naawe. Kati amawulire agaleero ya kkooti ey'amagye emakindye wansi wa ssentebe waayo General Robert Freeman Mugabe asindise abamu ku basibe abawagizi b'ekibiina ekya Nuupu eri omuwaabi wa gavumenti okwongera okuteesa naye mu nkola eya pre-bargain. Era nga enkola eno mubaamu okuyimbulwa oba okubakendeereza ku kibonerezo oba ku bibonerezo ku misango egyo gye mubeera mwazza. Kino kiddiridde abamu ku bavunaanibwa ab'ekibiina kino ekya Nuupu okutegeeza nti beetegefu okukkiriza emisango egyabaggulwako era kkooti ebawadde wiiki 2 okuwunzika ensonga eno. Ate mawulire amalala omuyimbi Chosen Becky nga bw'omulaba mu bifaananyi avudde n'abeera nga Ntebambi atwalako maama we out okubeera nga Ntebambi akuza amazaalibwa ge. Emyaka giri emeka togimbuuza kuba maama mukyala ate n'apositinza akafaananyi ka maama we mukyala. Ate kasa bituuka ku by'emyaka abakyala bamanyi batono nnyo abavayo ne boogera egya mikwano gyabwe egyabwe egy'abamaama baabwe naye nga ky'olina okumanya nti ye maama asobodde okubeera nga bambi ali ku mazaalibwa nga muwala we ng'asobodde okuba nga amuteeka ku Facebook n'abeerako obubaka obutonotono bwagasseeko ng'era agamba nti my happiness, my hero, my mother and my best mother to my kids. Happy birthday mama wange omulungi, nkwagala nnyo mukwano, mukama akumpeere ebisinga. So bwati bwasobodde okubeera nga awandiika obubaka ku mukutu gwe ogwa Facebook nga ayozaayoza maama we okubeerako ekkula lyatuuseeko oba okwongera omwaka ku myaka gy'alina. Katusaba ate bambi mukama Katonda abeere nga mama w'omuyimbi Chosen Becky amukuza bulungi nnyo n'omwaka gwayongeddeko gubeere nga gumutambulira bulungi nga gulimu essanyu n'ebirungi bingi. Ate kati omuyimbi Spice Diana wamu n'omuyimbi Carol Kasita olunaku olwaleero bavuddeyo ate bambi ne babeera nga badduukirira abantu b'ekiteezi bano nga kasasiro bambi yasobola okuba nga agwa oba yayiika n'abeera nga yayonoona ebintu byabwe bingi, abamu nga baalusuulamu akaba, abamu baafiirwa abantu baabwe n'ate era ne babeera nga bambi babulwa ekyokuzzaako okugeza ekyokulya, ekyokwebika, ekyokunywa wamu n'obuyambi obw'enjawulo. So omuyimbi Carol Kasita wamu ne Spice Diana bavudde ne babeera nga beesitula okuddukirira abantu b'ekiteezi eno era ne babeera nga basigala bagamba nti abantu bano bakyetaaga obuyambi obw'enjawulo newankubadde bo balina bye batutteyo nga mulimu ebyokunywa ng'amazzi, juyisi, emmere n'ebintu eby'enjawulo era basigadde bagamba nti abantu bano beetaaga obuyambi. So obanga olinayo akasente obanga olinayo ekintu kyonna kyonna osobola okukitwalayo era nga bw'olaba Carol Kasita mu bifaananyi ebimu nga awaayo akasente eri omusolooza oyo asolooza obuyambi obuba butwaliddwa kubanga bayamba abantu b'ekiteezi. So ge gamawulire agasobodde okuba nga gatambula olweggulo sigenda kuba nga nsukawo okujjako okuba nga nkujjukiza obeere ng'osubscribinga ku mukutu Falke Official tusobole okuba nga tumanya amawulire agaba gatambula mu ggwanga Uganda wamu n'ebunaayira ku baserebu baffe ab'enjawulo. For now, bye bye.